Mwami Odinga abadde mukwano gwaffe mu East Africa abadde amanyiddwa nnyo ng'obulwanizi w'eddembe era abantu ba Uganda mujja kujjukira nti yajjako ne ku Busoga University n'atukolera ku mukolo gw'okukola fundraising. Twalabanga ekintu kikulu nnyo Prime Minister omulamba w'eggwanga eritweraanye okujja n'asiba muno okubanga ali ku mulimu gw'okuyamba University ento okukula n'ebirala bingi byakoze. Mu Africa tumanyi ng'omuntu abadde awanirira eddembe yeesima ebirungi bingi okubeera president wadde teyayitamu naye nga buli lwagwa ayimirira yeekunkumula ate n'akomawo n'addamu. Asibiddwa emirundi mingi naye era nga talekeraawo kunoonya ddembe nakunoonya bukulembeze bulungi mu ggwanga lye. Twagala okusaasira nnyo President Ruto n'abantu ba Kenya, tusaasira omukyala Aida Odinga n'abaana be, tusaasira famire ya Mzee Jaramogi Odinga eyali taata we era yaliko Vice President wa Kenya, tusaasira abantu b'Egundi constituency y'e Bondo gye yali azaalibwa, abantu aba Kibira beyakiikirira okumala ebbanga e Nairobi, abantu b'essaza ery'e Siaya omuli kyalo ky'e Bondo n'abantu bonna b'e Nyanza.